Ngataliiko nfuufu abiwagiddwa. KDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa siyona abasuubuzi musange kiwatule oba ku 0752 571 282 yengeri gye baziyizamu okusasanya akawuka ka siriimu ate ggwe omukazi alabiriza bbanga agenze okusuubula e Nairobi n'atunda amaka gaabwe beeyogeredde ebikankana ne buloke yabalabira ettaka kwe gali omukono gwo ekikulese wano nga siwuwo kiki mukyalo Robinah Ssentongo badde mpajiruwaga kitalo omubaka wa paalamenti omulala Robinah Ssentongo afudde COVID-19 abeekyotera bakumye ebyoto okumukungubagira Pulezidenti Museveni atandise okunoonya akalulu e Bunyoro. Alabudde abalamuzi abeekobana ne poliisi ne bata abamenyi b'amateeka. Omusuma kumukwata bakamuleka. Ssaabasajja alabiseeko eri Obuganda ne bamuyimbira ennyimba z'amazaalibwa. Ayongedde okulagira gavumenti enoonyereze ku kitabangula ggwanga ekyaliwo omwezi oguwedde. Era bangi bakyali mu maziga. Nyongera okwaniriza okubanga otayonzeeko obudde buno mugataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robinah Mweruka munange Mebo mulungi. Tutandise ne Semaka atuyanye nga bwezikala oluvannyuma lw'okugenda mu kibuga Nairobi agenze okudda nga amaka gaabwe mukyala we agatunze. Bye twogerako bisangibwa ku kyalo Obuwambo mu disitulikiti ey'e Wakiso era omusasi waffe kayongere okulambululira emboozi eno. Semaka Katongole Gideon omusobozi w'embaawo bwayise mu Kampala yatuyana nga bwezikala oluvannyuma lw'okuva e Nairobi mu Kenya n'asaba mukazi we Denise Natukunda nga yeekobanya ne bboloka w'ettaka ne batunda amaka ge. Amaka gano gasangibwa ku kyalo Kanywamusula ekisangibwa e Buwambo mu Gombe mu disitulikiti y'e Wakiso. Katongole akonkonye ku nnyumba ye nga teryaggulawo bw'atyo ng'agezezaamu n'ekisumuuzo nga tekiggulawo kyokka bwe yeetoolodde asanzewo bantu balala bamutegeeza nti ennyumba be baagiguze. Abaddeko omukadde 36 naye n'awaka 28. Omukyala bw'ajja agamba nti ntunda ennyumba yange. Waliwo omuvubuka ali mu ofiisi eyange nasanga amuwadde ssente miliyoni 20. Katongole annyonnyodde nti ekibanja okuli ennyumba eno yakigula Natukunda mu mwaka wa 2016. Nagula ettaka lino 2016 netera kuzimba 2017. Nemalira 2018 era ennyumba ninjiyingira. Ategeeza nti Natukunda tamulinamu mwana era ng'agamba nti ssente w'ekyalo yamukubidde essimu n'amutegeeza ng'amaka ge begatundiddwa nga kimulinyisizza bbaasi okudda mu Uganda ajja akakase. Naye kembadde safaari Nairobi chairman Kabuli nankubira nti omukyala atunze amakago agatunze omwami Kamuga Muhammad akwataganye ne Kasumaali muteesaasira era n'alinye bbaasi jo nasuze nga ntambula. Agamba nti Natukunda yamwanjula mu bakadde b'ekisolo era ng'amulumiriza okumusuulawo n'atandika okupepera ne bbulooka w'ettaka Muhammad Kamoga. Weesonyiwa amaka gange watuguza ne biggwa ne Kamoga n'omukyala wange bali kimu. Agamba nti Kamoga yabafunira ettaka lino kyokka era yanoonyeza abaliguze. Mubuuza watunze ssente meka n'agamba buuza chairman yasayininze naye yaganye kuteekamu sitampu yasomye n'atategeera nti abatunda wange bwe yategeera n'atateekamu sitampu mu ndagaano. Kamoga ne Katongole beerangidde ebikankana era nga Katongole akakasizza nti Kamoga yamuliivula dda. Ogirina endagaano wayekobana n'omukyala wange ne mugikutula wano kuliko omukono gwo ekikulese wano nga siwuwo kiki. Kamoga agamba nti Natukunda yawasa Katongole era nga n'endagaano y'ettaka eyogerwako amanya ga Katongole tegaliiko. Manyi ennyumba ya mukyala niwe tugenda wa era gwe nina naye ekiwandiiko n'ettaka lyonna gwe naliguza. Endagaano gyalaga abana b'amawulire enfuusi eyange gye nagulirawo. Kyokka Natukunda ku lukumu lwa ssimu ategeeza nti Kamoga ebyo byonna yabimanyi mu kiseera kino nga kino kyongedde okusiikula Katongole n'ataama.
agamba nti tulabe Kamuga broka eyalese gwe yatunze. So nyowe ebyange byebyo gano maka gange era bano abantu abalimu ngenda bajja mu nganze nzeka njagenda ku poliisi. Robert Musanje ne Stephen Bulegabe bakusakidde eggulire lino ku Alabudde TV. Ate nga tubudde Pulezidenti Museveni atandise okunoonya akalumbi tundu ebya Bunyoro sub-region. Alabudde ab'essega eddamuzi oluusi abeekobaana ne poliisi ne bayimbula abamenyi b'amateeka. Pulezidenti Museveni Museveni okunoonya akalumbi Bunyoro sub-region akutandikidde mu disitulikiti okuli Kibaale, Akumiro ne Kagadi. Ekitundu kino NRM enayo obuwagizi bungi nga ababaka babiri bayitamu nga tebavuganziddwa okuva ku ludda olw'obula gavumenti wadde nga Joseph Kabuleta ayagala obwa pulezidenti azaalibwa eno. Baminisita okuli Matia Kasaija ne Robinah Nabbanja bategeeza nti ebitundu bya Bunyoro tebirina kibanja NRM kubanga ebisinga bikoleddwa nga balinza kimu kyokka kulonda bannakibiina abeesimbyewo ennaku z'omwezi 14 omwaka ogujja. Girigiri togikwatako tosobola kuginyeenya. NRM wano togikwatako toginyeenya era bonna bajja bajja ne tubatunulira obutunulu bwete obange mugaba mutya. Ffe buli kye tulina Museveni yakituwadde. Kibaale disitulikiti yagituwa, Kagadi disitulikiti yagituwadde ne Kakumiro okutandikirawo. Tufunye enguudo za koolasi. Otwala essaawa 2 okuva e Kakumiro wano oba e Kibaale wano okutuuka e Kampala. Bagamba nti okusoomozebwa okukyaliwo kwa bubbi bwa bisolo n'abantu okuweebwa ebyapa byabwe. And then the people who are occupying the land, be they Baganda, be they whoever tribe is here, is given a title. That's the struggle we are going through. Pulezidenti asinzidde wano Alabudde esiga eddamuzi okukomya okwekubaana ne poliisi ne bata abamenyi b'amateeka ekiviiriddeko obuzibu emisango okweyongera mu ggwanga. Tulina ekizibu eky'abasoma b'ente abakugu mu disitulikiti ezindi. Okay. Ekyo ni poliisi ebeere efiire. I have made some changes in the police. Abapoliisi bakagwejegera bakataho mu kawukumi okwiba ebintu mu kyalo obusuma. Ekyo ni ekigambo ky'abapoliisi n'abaramuzi. Omusuma kumukwata bakamureka. Bano abasenkanya kusaba ekyebujuni n'abakubiriza nti baba bakulonda tebasaanidde kwesigama ku mawanga kyokka batunuulira obusobozi. Alabudde avubuka okwewala abakulembeze nga Bobi Wine ssaako ne Dr. Kizza Besigye. Atukokorana nka bano ba Kyagulanyi even Besigye ebekani bakora okutabula hata omuntu olukutabula n'abaana abasisira inyo abasigazi abokuba omuguuda wakubere neija okuleeta ebyobuguuda hano natandika okweraliikirira nti Uganda eno nesobola kutabuka kangire ndindaho. So if these people were really serious people, you wouldn't even have a demonstration. For what? Because you want peace. Ayina byabasuubiza okubakolera mu kisanja ekijja era nabo ne bamuwa ebirabo ebyenjawulo ebimwagaliza obuwanguzi. Robinah Nantale yakusakidde eggulu lino ku Alabudde TV. Kale tugendako omulamu katono tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu tokisuwa mulimu gano. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Junior jelly ne baby junior soap mukwano gw'abaana bange mulungi ne ku nsusu z'entondo. Bikolebwa Movit. Also mattresses offer maximum comfort for a healthy body, durable. It can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a comfort mattress. Sweetie fit pants, tugatandike Sweetie Gold Day